no twolekedde ku kye bayita mukwano gwange kumbumela guno gwe mukolo. Abayindi bava ebule n'ebweya ne batuuka okubanga batyo mukwano gwange bajja basobole okubanga basinza bakatonda baabwe, mbayita bakatonda kubanga bo tebalina katonda omu. Nedda bambe balina bakatonda bangi, ate bakatonda baabwe basinga obungi babeera bakazi. Bakatonda abasajja batono nnyo, bakatonda abasajja batono nnyo mu Buyindi, abasinga babeera bakazi. Onoonya bufumbo yo katonda omukazi yakikolako ekyo, onoonya bugagga katonda omukazi yakikolako, okoye ebisiraani waliwo katonda omukazi akola ku ekyo. Simanyi muwendo gwa bakatonda bali mu ggwanga erimanyiddwa nga India. Mahakumbumera guno gwe mukolo njagala nkutegeeze ogukuŋŋaanya abalamazi kumpi obukadde 400, ntegeeza 400 million pilgrims. Kyennavudde nkugamba nti gwe mukolo ogusinga okukuŋŋaanya abantu abangi mu nsi yonna. Kale no gwatandikiriza mpola mpola aziyuzo batya, gutandika nga tugenda migga mukwano gwange egy'enjawulo, ne tugenda ne tweyambula ne tusobola okuba mbu twenazaako ebisiraani by'omwaka gwonna guli oguba gwayise, nti byonna oba amazambi ge twakoledde mu mwaka ogwayise twenyeka mugga guno, kati amazambi ago ne gatusiimuukako. Kati ogenda okuva mugga obozze buto oba toyina kugamba kyonoono kyonna, era bw'ogenderawo mukwano gwange ewa Katonda ashhadu an la ilaha illallah, si byangu naye ekyenjawulo nti omugga guno gwe bennyekamu tebiriiko mukazi tebiriiko musajja, mwenda mubeera eyo. Kati kiri eri gwogezaako kubanga amaaso galemeza ku mukyala wa Aliseefu, galemeze ku mwami wa Aliseefu, otherwise obalengereri nga tokyasobola kubanga bw'otyo yawula obuuya owange yaluwa. Kati no ye gye tubadde. Kati kootegedde mukwano gwange nti abantu kumpi obukadde 400 we batuuka okubanga wakuŋŋaanira waba wantu wanene, nabo babeera abantu bangi, empisa ziba zituuka okubanga zifisiiwuuka, amateeka n'ebiragiro biba tebikyagobererwa. Kaakati abantu batuuse okubanga beerinnyagana, era ndaba musajja mukulu Yogi Adityanath, oyo ye chief minister w'ogutundu gwe bayita Uttar Pradesh, atugambye nti ekyamazima tugezaako ekisoboka. Wabutuukidde amakya g'olunaku olwokusatu, naye nga embeera ekyalinziba olw'obungi bw'abantu, poliisi temala, amagye tegamala, abantu buli omu njagala nkutegeeze nti yeetwala nga bw'ayagala. Bakanya bagamba nti please abaana n'abakyala mukozese ludda luno eri temugenda eriyo zahama, ate be bagamba temugendayo be basooka nayo. Kati yembeera bwetu bwefaanana mukwano gwange. Ankutegeeze abantu bano amakya g'olunaku olwaliro si lwakusatu, anti emikolo ginaatera okukomekerezebwa. Nga bwe tugenda mu hijja ne bagamba nti naye waliwo byomu gyateekeddwa okutuuka olwo nga tugenda mu Arafa. Kaakati ne wano mu mukolo guno va ku kuli okunaaba kwetwanaabira mu nnyanja, kati ate waliwo okunaaba okusembayo. Mu kunaaba kuno okusembayo ko kuba kuzibu kubanga oteekeddwa okunaaba ng'ozibiridde, tolina kubanga bw'otyo ozibula amaaso, naaba ng'ozibiridde. Abakazi oli waddemba okuleyako akapale kano ak'omunda, naye bwe kiba kisoboka nako kajjeeko. Katonda akulabe bulungi, amanye nti omuddu wange akola atya. Simanyi owulira Abayindi bino mbikugamba yose naye okuluzeera bbi mulembe gwa kijahiriya oba kati oli waddemba okubanga bw'otyo ojjajinga nga bw'olaba. Kati abantu babatondeddewo embeera nti pulizi temusukka wano, gye bakomye bagamba temusukka wano, nabo gye bakomye okubanga bakola effujjo ne bagamba nti ani gwe mugaana. So butuusa olwaleero abamu batandise kaaba amaziga, baabo bamaze okubanga mukwano gwange bafudde, abaabwe nkiddamu nti no mukwano gwange bafudde. Waliwo abasajja be batwala okubanga batukuvu nnyo, ndowooza bakitaabwe mu Katonda, babayita bannaga, naga sadusi. Omuntu yenna okubanga bakuyita naga sadusi eryo nalyo ddaala nno munnange, eryo nalyo ddaala sebo mu kutegeera Katonda mu Bayindi bano. Bw'obanga otuuse ku ddaala ly'abanaga sadusi, katugambe kale nga bw'ojja okulaba wane waffe Uganda nti tuliwo ffe mukwano gwange abasiraamu abagobereze, naye tubeera ne bayimaamu babaako ku ddaala ddene okusukka ku ffe. Naye ate bano eddaala lyabwe lirabika ddene nnyo. Bannaga sadusi batugamba bw'oba n'ebizibu nga bikulemeredde n'ogenda mu dduuka n'ogulayo Katonda wo ne bagamba muteeke mu ddiira ebizibu biggwe ne bitaggwa, ogenda wa naga sadusi n'omuloopera. Kati naga sadusi ayogera directly ne Katonda. Kyokka bannange, naga sadusi bw'ayogera directly ne Katonda, naye Katonda omanyi gw'ayogera naye alina ejjini ddene liri mu lubiri lwe, agenda n'afukamira n'aliroopera. Waliwo ono yagulayo Katonda akatonotono kajemye mukolera ku nsonga. Tukusaba obeere nga bw'otyo biyingiramu.
mu bufunze bannagasadus ku mukolo guno kwebali era babakuuma nnyo era embeera ebaddewo babadde balina okulwana ennyo okulaba nga tewaliwo nagasadus ayinza okuba nga bw'ati alugendera mu ndowooza tunaafuna akadde nembeera nga nkubulira emikolo gino n'otegeera bulungi kye bayita abayindi eggwanga erisingamu abantu abangi mu nsi yonna ebibuga ebisinza okubanga mukwano gwange bisaliddwako abantu obukadde 4 kwe kuli ekibuga kye bayita Prayagraj kye bayita Haridwar waliwo kye bayita Ujjaini Nasiki ebyo batugambye nti embeera gyesinza okuba nga ya tabu nnyo naye nga bakugamba the biggest and grandest gathering ojja gisanga Prayagraj awo batugambye mu bbanga lya myaka 12 egivuddeko emabega ne guno gutwaliremu ekyo kyekibuga ekisinza okuŋŋaanya abantu abasinga obungi mu bonna eno batugambye eriyo kumpi abantu obukadde nga 9 ku bantu obukadde 4 abali mu mikolo gino tulaba abamu mu kaseera kano emikolo gye bagikolera ddala ku mbalama ez'emigga okuli Ganges waliwo gwe bayita Yamuna egyo gye bayita emigga mukwano gwange gye bakolera emikolo naddala egy'ekihindu ggwanga lya India katubaveeko munnange tunaabalaba oluvannyuma tukyagezaako okubanga twetegereza bingi mukwano gwange ebifa mu nsi olunaku olwaleero tulina okugenda mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya DR Congo ate nayo mmala okubanga nkubuulira olubadde ggwanga limanyiddwa nga lya Democratic Republic of the Congo ku muliraano amawulire genfuna okuvaako saidi wano mukwano gwange gwatugoberera ageego agoleka nate obunkenke obukyaliwo abasajja njagala okimanye nti bangi ku bajasi eggwanga erya Congo abaatwaliddwa okugezaako okubanga bakola omulimu ogw'okwongera okubanga batondawo nate amaanyi ku bayekera ba M23 abajaasi bangi bafu ba mercenaries bangi bafu bazze n'ebyokulwanyisa eby'omutawaana n'emmotoka ennwanyi zonna baalese ttayo bagamba tulina okwongera okunoonyereza M23 eno eri biki bakugamba nti amaanyi M23 geerina geekozesa babadde baludde era kyovula abasajja bakugamba webutuukidde kati nga tebalina kubuusabuusa kwonna abasajja ab'eggwanga lya Rwanda naye waliwo amawulire galaga ebyokulwanyisa bya Kimerika byakulwanyisa bya musajja wa ggwanga lya Israeli indeed abasajja bongedde okubanga babizuula ne M23 mundu z'amaanyi za mutawaana esekebbuka naawe wali n'otuuka okubanga okkiriza n'ogamba agyenkutte neeteekedde okubanga terina makulu osuula wali ku bbali nozzaokukula tondeka nnyuma amagye okuvaako mu ggwanga lya Tanzania bangi mukwano gwange bateddwa amagye okuva mudda mu ggwanga erya Burundi bangi bateddwa kale njagala kutegeeza ekiri mudda mu ggwanga erya Congo kyekyo abasirikale ab'eggwanga erya South Africa bangi bateddwa nga bino byonna neetaaga okutegeeza mukwano gwange nti bizze bwe bityo mu kaseera kano ng'ekitundu ekimanyiddwa nga Goma M23 eyongedde okubanga ekizingako mu kiro ekyakesezza olunaku olwaleero twategedde nga amagye aga Congo gabadde gakyagezaako okuba nti gazoganyazoganya okulaba nti galemesa M23 obuteebuga bitundu bino byonna wabula batugamba ekinene nnyo ekyakoleddwa amagye aga gavumenti kwabadde kukeereya bukeereya nga kwegamba mu mbeera yonna M23 eteekeddwa okuteekinga over naye ono najja ate n'atandika okuba nga agiteteeganya mu ngeri ebakeereyo obukeerewa era bugenza okuba nga bukya nga n'ekisaawe eky'endege ekyeggumu ng'abasajja bakiri bize era nga bamaze okuba nga bakitutte mbeera bwetu bwekyatambula ggwanga limanyiddwa nga lya Democratic Republic of the Congo manya nti bingi ku bikwatagana ku nsonga eyo tugenda kwongera okuba nga tubikuwa mawulire gaffe gengenda okuba nti nkuleetera mu budde obugenda okuba nga lwakiri mukwano gwange bugoberera tukkiriziganye katono nnyo katono ddala amale okuba nga nzija obubaka buno oluvannyuma nzije atwongere okuba nga lwakiri twetegereza ensi bwetyo nno nga bwekyatambudde akanyumikaleetiyoyo wekagwerayo 107.9 FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro ka nsi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutikko w'enkuba Fudembe oba wakati bereketya w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebase obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 107.9 providing the best
best quality tires and service available on the market today. City Tires is also the authorized distributor for Pirelli, Kumho, and MRF tires. They also provide computerized wheel balancing, wheel alignment, and so much more using the latest equipment